Banaye tubebaza bagenze wa Paul Saka. Thank you so much. Kyomwakoze kyade kirungi nnyo nnyini ddala. Kale kakati waliwo ka video akabadde ku social media. Omwami yasanga yakwata mukyala we mu bwenzi. Bwamukwatira mu bwenzi ng'amugamba ne Yamusanga avaayo, yamusanga amukutteko oba yamusanga mu. Yabasanga mu lodge. Yeah. Kyakaluwe yamutemyako n'amugamba jangu. Jangu weerabireko mayiwe tubagamba temuwulira. Janga asuukumye bbuto. Munenga bagamba kutte lubona n'essina bwe ngenda binnyonnyola nsi. Njagala ensi ekole ki? Ebeerabireko. Ngambe tuno namusanga mugo omuntu yeegaana omugana wasanga ndi bwerere nti nedda nali nfeintinze nga yagala kumpujja. Omuntu asobola okunnyonnyola anti kati have you ever been to court? Mune baloya balina entegeera yanjawulo nnyo ku yaffe. Loya alabira ddala ekituufu naye nagamba leeta obukakafu. N'obuloka abirawo mu kkooti. Gwe ngolaba ekituufu okirina. Nge omunnyonnyodde buli kimu. N'agamba yes nkuwulira. And I want to believe that. Tuwe proof. Byogedde binyuma. Era tunnyonnyodde n'omujulizi omuleese eyakuyita wabasanga mu lodge. Mukulu abasanga mu kikola Munnaye ng'agamba sigenda kunnyonnyola bintu ki besiinaako mutwe n'amagulu. Mukole muti obbaso nnyo mugenda kukola kintu kino wammanga. Mweyambule. Ate mwambala. Kubanga ateyambudde abendesa kibalendesa maaso. Temwambala. Mujje nga bwe muli. Buli omu nga bw'oli. Nga munnanga abakwata. Obwongo nno bundi ku musajja. Okuba ki kafaananyi ki? Abawagizaade bamuwaga bamudduseeko. Asigadde bwatyo. Bwatyo. Bamubuuza weeyuwa oluboozi. Ino nga nnyumiza. Ese yojjukira nga nudes zirikinga nnyo. N'agamba nga sinne bakamala kuzzaako ngoye omwana akuba ekifaananyi n'akuwebula omusajja omunene bw'oti nga nali eyo waffe amanyi siriwaawo najja kukuba kyeyo. Kavidiyo akamu kafuluma ndi kunyumiza mwana gwe. Ekyanzije Zimbabwe kireke naye akanzije Uganda kasana bogera omanyi oluzimbe lufaananamu Oluganda. Munaye ng'agamba mumpiteko nga beekutteko bati ng'abagole abasibye emikono ng'agenda nga yabukaawo ng'abeetoolooza kyalonkere bw'abazza apakankere loowankere nabisaalu wuyo abasajja beesiimye n'ensaasidde abakazi bana omusajja tanyumanga ali bwerere naddala nga tulina kyomwetaaza. Abasajja bayinza ovuma abawala yatalina kabina mutwala waawo yo figures mpayo abasajja abiri nga gwe jangu weyambule tulabe tulabe wakula obulungi muyina akamanyiiro naye banne mwakula bubi munkolanga ekirala bakutemangako okugulu oba kuba n'abalima abantu ate balya. Nebambi, okay. This might sound funny and all that because to visualizing a ekibeera osaawe. Abatambula. Mune batambula batambuza kyalo ku kyalo kya mubalaba banomba kutte benda ono omukyala wange ono mwami wa wali kayino n'omwami abeeko omufumbo bannange bebo bebano benkwatidde mu lodge nga batambuza kyalo nga bayisa ki bivulu naye kale eyo natuvuddeyo newola yasayimaala ajja namunkolanga ekirala nebola ngamba bannanga atirisi oba munsibangako nonkwata ne tugenda mu kkooti nenzikiriza nonsiba emyaka gyange emeka eta kale ongalamizanga embooko n'okubanga embooko z'oyagala byonna mubikole ensi yonna neekulaba ng'amawulire ageesigika nga galiko obujulizi geesigikira ddala nga n'emitwe emikulu kwegiri bambi pipo ku nsi kuno teri kyogenda funamu ngwa oasheminza omuntu tewaliiwo kyogenda funamu ffe tugenda kujja obwana bumugoberere olaba bambi neeguba gubbi gukibbikondo abaana baffe mubawemula nga mubambulidde ababbi ne batunula kalale naffe bennyini mumwe mulowooza oli mu kuswaza naye naffe ebibuuzo bye batulekera naffe kenyini nze maawo mpitawo byange emmotoka njisiza endabirwamu emanga njambusa sirina gazaako liiso lyakubiri katate naye n'akaana kalaba akaana kakubuuza dadi how many heads does he have bane temudda toswaza munno tokikola kakati awo oba okola ki muba mwawukanye oba omupanishinze nti nagenda kudda ataddemu abeere mukyalawo mulimu ebintu byesifuna because the moment you body shame someone omwambudde era muba mwawukanye ntwale ewaffe twawukane bulu era nkugambira sigenda kweyambula nkola kyonkola obwenzi buyinza okukanduza bukambuga mu bikanga bisatu ebitaba bibiri
walo naturally nga ffe mulimu gwaffe gwa musaayi gwa mutwe tulina kyatukolera abaana b'olugave tetusobola kubeera tusobola kubakana muntu asukka mu omu sooka okimanye obwenzi bwa bbange bwa mukyala wange bwa musaayi oba otegeera omwe twesanga nnyo e Kampala kumbe nze kitange ne mmange buli omu yayiribangaeyo ku kyalo nga taata yagenda okufa naye nga mu maka gonna agamwetolodde ayinamu abaana kakati kikyosuubira nze kyengenda okukola gwe atali muwala wa Katonda wa mutabani wa Katonda agenda okunkyusa kakati womala okukitegeera nti bwe basibwa mu musaayi wabe tebuliyo kuba naye gyebuli kakati tujja leve eddako abalokole jja gamba abakkiriza nti tujja bukutula ebyo birala tetugenda biddako ekyokubiri obwenzi obutera okuddako awo butera bba bwambeera kati bwe omala okukitegeera nti kyamazima mukyala wange tabadde mwenzi omwami wange si mwenzi buzibu ki ebiseera ebisinga nga tonnamutambuza kumwengeza kyalo oyinza okuba nga oli ekitundu ku nsonga reason nene nnyo abantu bangi nnyo bakyabendako kubanga mufokasinga nnyo kuba benzeeko ne mutafa ku nsonga lwaki benda kuba oyinza okuba gwe ensonga so gwe obudde bw'omala ng'onyiiga I think it is a good time okwogera n'omuntu oba kitegeera ekyokubiri abantu abamu mulina obba w'ensonga baki balina okuva ku bwenzi omusajja mugambe genda nkulese genda ne bw'aliyitireyo ku musajja gambe omusajja ono alina kyabala so amaanyi tegalya naye obwenzi waliwo ensonga lwaki abantu bakola imagine ono maama w'abaana bo oli bagamba ki taata w'abaana bo abaana oli bagamba ki mulimu ebintu betulina okwesonyiwa ku nsi waliwo mulimu abantu bempulira nga bagamba nze ekyo nakikwasa Mukama Katonda some things tubeere bakkiriza tuyiga obikwasa Katonda yalimanya buli omu ali musalira ogugwe naye temusalira nnyo bantu omuntu nga tayendedde mu makaago ate mulimu abasusa bambi waliwo ayendera mu makaago naye omuntu ng'otutte n'obudde waliwo omuntu agenda mu bwenzi n'otuuka mu kkubo n'omusonyiwa nga yavudde Mengo n'akwata olw'emutundwe n'ayambuka ekisigula nakkirira n'avaawo n'ayita mu kageti naleba kutwala okooye n'oyita mu lukuubo ate n'olinnya boodenda walayo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe